Nabadde wange eka nensanyuka ate nemala nenyiga. Nkuletedde story ya Beenie Gunter. Beenie Gunter ono muyimbi mulungi. Baguma muyimbi mulungi nnyo kubabe bavuka tutunulira abayimbo bulungi. Je buvuddeko yalina rango yemu nga Jostede je yalina. Jostede bavayo ne bamugamba nti yazaala mwana owobuwala. Omwana ne biranda okukakana omwana teyali wa Jostede. Tata omwana nazuuka nebigwerawo naye okuva olwo stola abalala bagiraba bubi oba yali stanti oba kisinza kumanya paka ne kati DNA fose DNA mu Uganda muno buli omugenda ku DNA genda wa minister nachwala kiyinja akola ku nsonga z'abaana kale nembeera bwetyo bwe badde jange etambula ku Beenie Gunter omwana obuwala gwe yasanga mu bbaala okukakana nga batandise omukwano. Omwala bwe yava mu bbaala kati yatandika bwa house girl paka kati yamuzaalamu omwana nga bwe kigambibwa omukyala ye Beenie Gunter yavayo ne yewakana gye buvuddeko si wange yerere olwamala n'agamba naye ogwo musaayi ekyo kirabo kuva wa Mukama omwana bw'aba wange nja kumulabirira ate dakiika emu tugende mu DNA munaye nga bagenda mu DNA wali eri mu MBN clinic laboratory kukakana nga results tezivaayo nga zigamba nti omwana si wa Beenie Gunter naye omuwala agamba mukwayo result teyabaddewo results zazze nebaziwa Beenie Gunter yo omuwala nga taliyo ate teyasobodde kufuna amunnyonnyola results zino ye nga alinganga agamba nti omwana wa Beenie Gunter naye DNA balayika bagikuttemu ba mafia. Kati wano twagalira okubuuza MBN yagabye results enfu nga Beenie Gunter yabawaddeyo kasente obanga ntuufu omuwala akyasigadde ku mazima amakyamu kubanga amazima gaberera amakyamu ng'omuntu agamanyi yekka so nga ate abalala bagamba obuba bulimba. Kale nno tujja kutunula tulabe naye omuwala alinganga agamba asaba DNA endala minisita nachwala kinja ayinza omuyamba nakolayo endala yejawulira gyagamba ajja kuba mu mativu nayo. Kale nno tujja kutunula tulabe abalala bagamba omwana omutwe gwa Beenie Gunter ave yalabirira omwana ebya DNA ebirabika bya